so muzira kugwegulisewo nzikirize ntwala omukisa guno okwebaza Impact FM nga n'omukubiriza waayo Mwami Frank Wekwimbula. Amanya gange nze Mutebi Oscar Francisco nga ndi muyambi wa Mwami Edward Chwanika Sekandi eyali former vice president nga kati ali special envoy wa president w'eggwanga. Neera ate nga ndi muzukulu w'ensonga. Mwebaza byonna byazaakolera bannaffe ab'e Masaka eno. Omukulu atukoledde ebintu bingi, akoledde community n'abantu abamu. Ebintu ebimu nga watera okugamba nti tamala googera. simala googera. Bingi byakoledde abantu baffe mu community naye nga si ye muntu asobola okuvaayo ayogere yeewaane nti nkoze kino nkoze kiri. That is why tubaire tulina question, our community balina questions nyingi questioning his credibility, ebintu byakoledde abantu baffe ate nga nebyo byabakoledde abamu tebasobola kuvaayo kubidefendinga. Nineebaza nnyo kansala Mwesige Robert asobodde okukoona ku nsonga ebintu ebisinga byatukoledde. Ne meeya gwatambudde naye wano, meeya waffe Zaina Nakidde ow'Ekyannamukaaka, town council yaffe empya gye tulwaniridde okulaba nga tugireeta ewaka. Kirala neebaza ne President Museveni ne gavumenti ye bingi byatukoledde era ebintu ebingi byensase nga of course mpita mukadde wange amanyi ng'ajja eri ye ng'omukulu ye yandaga abantu bano n'emikwano gino mu gavumenti gye tulina paka ku ssaawa ya leero, era bye bantu be bamu benkozesa okulaba nga nsakira ekitundu kyaffe ekya Masaka. Tubadde ne programs nyingi lwetukolako ku kyokugaba emmwanyi mu bavubuka. 2 weeks ago twagaba emmwanyi Ekyannamukaaka, Ekyesiiga, era tugenda kweyongerayo ne mu bitundu ebirala. Era n'ensonga y'amasannyalaze nali omu ku abo omukulu be yakwasa puroguramu ey'okugirwaninga okuva mu 2020. Era nzijukira nti n'obulwe butagenda bulungi era nasigala ndi ku ground okulaba nga ebitundu ebitaafuna bikola ki bifuna. Era saakoma okwo ssebo, mbadde nnyo mu bavubuka ab'ewaffe eyo ddala Ekyannamukaaka. Ennaku zino mbadde nyumya nabo ebintu eby'enjawulo, challenges ze bafeesinga. Naye era ffe nga bannamasaka eno tuli balimi mostly. Tusalawo okuba empoweringa, okubawa ebyokukozesa bye tusobodde. Abadde bannya capital ne tukabawa okulaba nti nabo bakyusa ku bulamu bwabwe. Tukoze ku nsonga z'amazzi, tugatambuza mu bitundu byaffe. Enguudo, at least Honorable Tumwesi yabadde witness nti enguudo zaffe zaali mbi. Wese omukulu ebintu bino yabireka mu pipeline, yali yabirobinga dda nga alina vice, naye engeri gye kiri nti ebintu bitakinga time, biyita mu process. Si nti wakeera n'agamba nti twagala oddwaliro twagala ki, bajja kikolerawo. Uganda nnene nnyo, n'ebifo ebiri worse than us ab'e Masaka. Eno tulina amasannyalaze, abantu bazimbye ku mayumba nga bwayogedde. Tulina health centers ezirimu wadde si ennungi ennyo but with due course. Nga ebintu byakulobinga meanwhile olaba nga wendi wano nze kati omukisa gwe ndina
eri enewaffe Masaka nti nlobinga njali muvubuka amanyi galina ntambula nva buli mu office ku office sikowa niwe bangamba nti lindako wiiki emu bbiri era nziramu nengoberera okulaba nti services zikola ki zitutuukako mu bantu naye ate waliwo ebifo ebimu nga tebiina bantu basobola kukola ki kubalobingira challenge gyetufacinze enewaffe Masaka nti well okulonda kwa 2021 kwaliwo abantu abamu yes abamu bakozesa busungu abamu bakikola obutamanya abamu it was just excitement bakosa kinyumu yes but outcome yayo tebadde nnungi for the past 4 years abantu baffe bennyini abawangalira mu region eno Greater Masaka saagala kugamba nti ekizibu kibadde mu Bukoto Central yekka nedda mu Busiro East kibaddeyo wa Kyotera kibaddeyo Kalungu kibadde era olaba n'ekyotera mukulu wange Honorable Kasolo agezezaako nnyo si mubaka waabwe naye ebintu byakoze incumbent aliyo teyandisobodde bikola ezo stories ezimu eziri Bukoto East mpulira ebiriyo naye era si nti buli omu afunyemu nga we yayogedde nti kino kyonna tugaana abantu kulonda abakulembeze bye baagala but tufokasinge ku bakulembeze abalina interest ey'ekitundu mu community we bava in that ne bw'obakala oli wa DP nga bakulonze NRM oba NUP oba what naye kasita oba nga olina omutima gw'abantu nga wekituuka ku services mu bantu olowooza ku bantu buno obasakira tulekeraawo okulembeza ebibiina byaffe obutasakira abantu baffe mu community tulaba abakulembeze bangi aba opposition nga bali maybe abamu bave mu Busoga bavaawa naye nga example kajensobola okuwa nze ndabye opposition MPs bangi nga bagenda mu office ya Right Honorable Kadaga atula ku Kingdom Kampala ku second floor naye nga ba opposition naye ng'ekibatwala mu office y'omukyala baagala kukozesa ye okulobingira community zaabwe okulaba abantu nga services zibatuukako amasomero gabatuukako health services babatuukako amasannyalaze amazzi kwegamba byonna nze enkulaakulana terina bibiina wembanga Oscar n'eddoboozi nga nkozesa mukadde wange Mwami Sekandi akyali mulamu nga ngenda n'enjogera nemuga muzeeyi tulina obuzibu challenge y'amazzi tetulina naye ate eddoboozi ly'owandika akabaluwa ne kagenda ewa minisita ow'amazzi nga tumugamba nti abantu tebalina mazzi bajja kikolako mu bwangu bagatuwe simanyi ate lwaki nga community mujja kunyiiga abamu bannabyabufuzi mu bifuule political mugambe tasaanidde ebiki byamulema luli kakati nze musayi muto nina amaanyi agatambula nkozesa mukadde wange alina mikono gye yakola yasavinga bulungi gavumenti ye in that up to today bakyamuwuliriza nawakuba obukubi akasimu nga tufunye obuzibu juzi polisi yagenda nekaaba tebalina ntambula ekyenamukaaga actually Masaka district yonna beye tulina ntambula kubanga headquarter za police ziri Kyannamukaaga nga tebalina ntambula nga waliwo obumenyi bw'amateeka bungi obulimu naye ensonga eyo bagirezinga twakubira IGP omukulu actually Mwami Sekandi yakozesa amaanyi ge nga through nga nze muyambako nituyita IGP na IGP waffe tulina security naye tebali bulungi tebalina transport naye netuumu mu wiiki emu mu nnaku basuka ne batuwa piki muko eyokubiri ne bayita emmotoka naye tuyamba naye emmotoka ewe yajja kimugaa ya benefiti nga ba NRM bokka omukulu ya lobbying ekyesiiga eyo ne bateekayo essomero
omuzikiti eddwaliro erwemodde Kasozi Mwami Frank omanyiyo bayima Mwase ne Mayinja naye omukulu we bamuwangula oba we yava ebintu yagenda nabyo ate yagenda tebyasigala nga biyamba community ayina ebibiina ebyenjawulo byazza lobingira ne bafuna ssente ne bafuna n'emmotoka kati ekamuzinda wali tulinayo buyaso ekyuma ky'emmwanyi ekyabavubuka abo abavubuka okukifuna tebayita mu ofiisi y'omukulu bekiri kyasigala mpaka tikyakola bulungi nnyo yuzi nabadde nambula buyinja nabo balina ekyuma ky'emmwanyi kikyali okikola bulungi nnyo enguudo bwegamba zatwera ebintu bingi njesi lwakuba nti abantu baffe abamu kale oba tebasiima kakati kireka abamu bo babilivinga nti alina kujja personally ku individual nakola ki amwe kyamuwadde nakuwa kyakuwadde sente kiyatasobola yabikolera abantu waliwo ku mwalo eyo naddala eddimo namayirayo nnyo obudde gwobimanyi nnyo waliwo omwalo gwe bali baggala bekyesiiga kalokoso bali bagugala sometime back niyinza omukubbo abakulembera gundi eyo kulanga ogundi omwalo bagugulawo twakyazaawo n'omukyala Minister Doha yajja ku mwalo ne Mwamisega bonna bajja waliwo n'omukyala omulala alina oluganda ku Genosale n'abasuubiza okubawa amaato agawera almost 10 ng'agenda gabawa n'interactinga ne bawido abakyala bannamwandu okubawa ku sente nze nasobola n'okulobinga nga mpita mu mukwano gwange General Salim Saleh erisi konkona mbeera mwana ate abeera taata wange mukwano gwange nnyo twamulobinga ne Mwami Sekandi najje waffe ekyesiiga okutukolera neyeyama okuteekayo industries eya glasses ebirala byali byaki zali industries neyeyama n'okukola oluguudo naye n'ekyuma ky'ennaanasi naye abantu baffe abakulembeze aba opposition ne balwanisa enteekateeka eno ate enteekateeka eno yali yakuyambako community kubanga omukulu oli mu kitundu kyagendamu bwe muba nga muli lake muli blessed nawabirawo wiiki emu oba bbiri tekiddamu kubeera nga kyekimu wabawo enkyukakyuka nnyingi bakola amakubo amasanyalaze aleeta mikwano gye ne bainvestinga mu kifo ne bamulwanisa opposition ne bakuba program ne bagenda ku radio ne bajogerera ne boogera amafuukule mangi nnyo mukwano gwaffe n'alabika nga program gye yalina n'aziyimiriza kati abasobola Omwami Franka fenga community sifa abafiirwa naye nga abantu baffe babiraba n'industrial hub kwegamba buli kalungi konna ke tusakira abantu bewaffe mumubikuba mumutunire ebitundu ebirala ono omukulu yabadde Karamojja yabadde Ggulu mutuukeyo mulabe enguudo ze bakoze ab'eggulu services zonna gyeziri kyemugamba ffe bannamasaka mwagala tubeerawo buli kaseera nga ffe twagala byakwekalakaasa yes opposition weri wansonga naye webanga baleesa ebintu byenkulabula ffenna tuzaanirize ffenna tufunamu era ne mumawanga gali developed gye muwira eyo beekalakaasa naye ku nsonga z'enkulaakulana bonna bavaayo yayogedde ku Mwami Cyrus Kalema nze omu ku bo abakulembera fight eyo okulaba nga ekitebe kiddawa kya Namukaaka kuba nzijukira omukulu yasooka n'agaba acres 5 bwe yagaba acres 5 n'awulira nti n'eri ab'ebuwunga nkuke baagabye 5 n'akyusaamu naye kati mbadde mbawadde 5 kati ngenda bawa 10 ebintu byonna bigende ku ttaka eryo era nzijukira eyo statement yagikola nga tuli kya Namukaaka twali tukyazizza was it principal judge yali principal judge lwa lunaku lwa kooti era abakooti ne basaba ettaka ne bagamba nsaba mukama waffe ffe tuli ready oba otuwadde ettaka nga district eyosotinga n'akyusaamu awo n'agamba nti kati nkyusizaamu wadde acres 10 muteke nera neyo enteekateeka ne bagirwana ne bagamba nti byabufuzi omukulu
yali awummudde nga talina kyafiirwa. Pulezidenti yamuwa ofiisi endala gyakoleramu emirimu gye ey'obuwummuze mpola mpola. Lina agamba kampe abantu bange mpaka ne kusawa ya kaakati ku nsonga ya Masaka district. Wawulira nga kikwata ku Masaka district, adduka misinde aba yatuuse dda wano. Singa yandibadde nga takyafaayo community ng'abantu be bagamba nti talina kyatukolera bla bla bla, nze yandibadde siri wano, siri mu kalulu nti neesimbyewo. Naye buli webaawo ensonga eyeetaagisa aŋŋamba genda e Masaka, ate nga nabadde ndi Kampala nkola bintu birala, naye aŋŋamba genda e Masaka, waliwo ensonga zetulina okuhandolinga eri waka. Therefore nange buli wembeera e Kampala wempulira nga community naye tufuna services, ndwana nnyo okulaba nga n'abantu bewaffe e Masaka tukola ki, tufunamu. Mwami Oscar awuliza Impact FM olwo ensonga y'okuzimba ekitebe ekya Masaka district. Ensonga eyo etuusa kuba mumanyi ettaka mwali waayo buli kimu kitambula, naye awuliriza muganda wange webukakkata ali eyo Makonzi, Imam Hassan Mayinja ekyesiga eri Kasasa Mali n'abalala bagala kumanya n'owebuwunga ensonga eno ey'okuzimba ekitebe kya Masaka district etuuseewa. Abampuliriza ensonga y'ekitebe kya Namukaaka, first of all President yali yayise ekiteeso nga buli district eyekutulaku ezaava ku city waliwo ssente ze baateeka aside okuyambako kola ki, okuzimba ebitebe bino. Naye unfortunately we bagenda okulangirira nti ekitebe ekizize kya Namukaaka gundi financial year ssente bwe mwali baaziyisa yali eweddeko. Therefore ssente zino nezikola ki, neziddayo mu treasury. Naye bwe zaddayo mu treasury tetwakoma okwo, era nakwatagana n'abakulembeze bawa Masaka muno, Kaawo Mwami Kabugo ne batumwesigye bano abadde mu nsonga eyo ennyo, ne tuwandikira PS Mwami Gorobi ne Honorable Minister Matia Kasaija nga tumusaba nti mu supplement eno maybe gye bagenda kuddamu okusaba ssente ezo baddemu bakole ki, baziyise tutandike construction. Naye nga on a district level eno kyaggwa, buli kimu kyali kyetaagisa kyaggwa, just tulinze ssente okuva mu Ministry of Finance okuzimba kole ki, kutandike. Ate n'okujja kw'ekitebe ekyo naye sinaba kyogerako nti communities zonna mu Masaka zigenda kufunamu, kubanga jjukira kugenda kubaawo advertising emirimu abo bonna abalina qualifications. Of course tujja kutandikira n'abeewaffe abava mu kya Namukaaka, Kyesiiga, Buwunga, Bukakata. Era kyemmanyi ne District Service Commission tikyebeesingako nga tunafuluma wabweru wa district yaffe. Sookera mbo mu kitundu emirimu egyo contract ebintu byenjawulo bibaamu district bireeta enkulaakulana, leeta offices nyingi nnyo mu community yaffe. Therefore ne baneighbor nyina abeetoolodde ettaka eryo nabo market y'ebintu byabwe beekole ki, eba eyeyongera. Esebo naye mpoza akalala kinanitumidde ababaka baffe baliko nabanajja ensonga y'okwagaliza enkulaakulana. Mu nkulaakulana tuggyemu ebyobufuzi. Kuba emirundi egisinga babadde babuuza abakulembeze baffe naddala mu community zaffe nga bamu basoundinga nga ebitabakwatako, meaning nti bo baagala abantu basigale mu ki, basigale mu eri embeera embi. Okiraba nga ogezaako okugyamu ebyo okubaletera services, kuba kati nze nawulira n'abamu abaali bavumirira ekikolwa kyange kinali nkola okugaba emmwanyi mu bantu. Nebetwaleeta aby'amazzi nga batambula mu community, eyo ttiimu yakulemberwa mukyala Zaina ne Mwami Tumwesigye baali bakola ku bintu by'amazzi, naye era abantu nga babavumirira nga baalinga abalaga nti si basanyufu n'ekigenda mu maaso. Kakati nze bwe ngenda ne lobbyinga
nga tulese ebintu kunonaga tuli musanyufu mbwa mutegeeza ati mwagala era bantu oba mwagala abantu basigale mu embeera gye balimu forever obonda bange omutima mubi mwame basika tugenda kutandikira mu ssawa ya bendo Greater Masaka ku nsonga ya emmwanyi emmwanyi tuzirina already Mr. Frank zikyaliyo weziri nnyo era ngenda kukwatagana n'abebukakata ne buwunga okulaba nga emmwanyi zino zibatuukako era sinnakwatagana n'abo abantu abatuufu abakulembeze abawangaira eyo naddala abavubuka kubanga ndi muvubuka ate ku mulembe guno bangi abavubuka babadde bavudde ku mulamwa nga tebalina bintu bye bakola bye basobozesa kuyingiza income community yaffe emmwanyi ezo weziri omukisa twakufunye nti era neera omukulu mwami Sekandi yasabira district namba si Bukoto Central yokka twatuula nendeeta idea netulaba omugaso gw'emmwanyi ezo nga bulijjo era tugenda zigamba mu buwunga ne bukakata tetukomye okwo saga abagenyi tubalekeredde ono guno omwalo recently gwalina issues ebuwunga mumpu era nakwatagana n'aba ministry ya works ne basindikayo abantu oyo okutereezaayo era essimu eyo ndoza nagikubirako omukyala Nalule Joanita omubaka ali ku kadi ya NRM ate nga mukwano gwange nnyo nagenda ne bakwataganya bano abantu ne bagenda ne balaba era batandika dde okukola pozi n'akalala eno eri Kasaka ku nsonga y'amazzi era n'abantu betwasindikayo juzi ne bakola ku nsonga y'amazzi okulaba abantu nga bafuna amazzi agali clean ate nga nabo bavaawa Kasaka nazo kiri buwunga muluka guli buwunga olaba nti awo mbambala nsinze nti seekubidde eno waffe naye neeringezaako okufuna byenkwatagana nabo kwegamba issue yange kwakulaba nti ffenna tufunamu mu Greater Masaka kuba ntambudde mu bitundu eri yonna services zituuka mu bantu naye nga bwe nakugambye nti tugezaako nnyo tulwana naye era tulina abakulembeze abamu ate abalwanisa enkulaakulana yes mwebali mwami Oscar olina wogambye nti General Salim Saleh akandanaho taata tokonkona ndaba ebibinja ebirala by'abantu nga bisituka ne bigenda eggulu ebyabayimbi ndozafa abamuli tetugendanga sijjukira abamasika bantu batugenzeko aba General Saleh seekubira bwekubizi paasi naye kitegeeza abavubuka eno mbadde wa kirowoozo nga tuli wano ku Impact FM nti baligamba waliwo omuvubuka eggulu RSS yamuwadde ebijimusa kilo 100 muvubuka wa NUP yali amukuba nnyo wano ekawungeezi olwa gavumenti ya time naye omuvubuka yakyuka mpola olulimi lugenda nga lukyuka kale ng'alaba RSS byayogera byanjawulo n'agenda ng'amuwagira muvubuka yaliko obulemu enkuka eyo nijjo RSS wano w'Amasaka yamuwadde kilo z'ebijimusa 10 era omuvubuka yakubye essimu ng'akabona maziga kugamba nga essanyu lyawulira lyamaanyi nnyo lyamwoki wagonja nkusaba nga ndi wano ku Impact nti kuba nga kukkirizako nti bw'osituka ne delegation y'abavubuka okuva ebuwunga ekyannamukaaka nekyesiiga ne bagendako ewa taata eggulu eyo goyise taata wamisale basobola okubayo n'entunguka nali nkirabyeko nti ku luwedde waliwo ekyesiiga abavubuka bafuna emmotoka ekola n'emirimu yamaanyi nnyo emmotoka nagirako eyo okay ekyo kyekirooto kyange okulaba nga nkwatirako bavubuka bannange mu ngeri yonna gye mba nsobodde era nga wekyogedde recently that is I think 3-4 years ago neetikka omu ku bavubuka gwe nali simanyi na kumanya just olw'okuba nti twalina different views nga alina kyakkiririzaamu ate nga nange nina kyenzikirizaamu
engeri gye namanyamu nti omuvubuka wegerako omuyita Gabula Moses awangalira Buuliro ekyesiiga ye omu ku ba beneficiary at least bentutte ewa taata General Salim Saleh. Omuvubuka ono ekisinga oluusi okutulemesa ffe ng'abavubuka olina kyogambye nti okubatwala as a group ne basaka ekintu nga kibenefitinga community, that is very very good, nange nkiwagira. Naye abamu buli omu aba ayagala personal things, obatuukako munyumya nawo mu interactinga, by the end of the day buli omu aleeta kintu kikye nga beeyagaliza bo nga bo nga tebagala kintu kyawamu. Naye of course wemba nga nsobola okukwatagana nabo nga bavudde ab'ebukakata buwunga kyanaga nituula netteesa netuga kati twagala kino, kiba kinyanguyiriza mba nsobola okuarranginga ne mbatwala ewa taata n'abaako kyabayamba, kubanga teteyakoma kubawa mmotoka yokka. Omukulu oyo twamumiitinga nga tugenze mu meeting, actually simanyi mulundi gumu ntera mumusinkana, naye akalulu nga kaakaggwa wadde bali nga tebalonze bantu ba NRM batuwayo ente 150. Ente ezo era twazigaba mu Bukoto Central. Nzijukira exercise eyo nagitambuza ne mwami Kawonawo Kizito Joseph awangalira mu Masaka muno, twali ne ba chairman Teesi ne Kyannamukaka waliwo abali twakwatagana nabo. Ate exercise nagikola in that waliwo n'omukyala gwe nayamba nempa emu ku nte ezo. Ente eyo omukyala yagikozesa okusasula fees za mutabani we, era omwana oyo yabadde asomera Mbarara University, yamaze okusoma naye ng'asomedde ku nte ya General Salim Saleh. Yes. Mwami Oscar Mutebi awuliriza Impact mu kibuuzo ekisembayo tugende mu masimu. Waliwo abantu abeesimbyewo ku kaadi ya NRM mu Masaka district nga mukyala Joan ne Jointa Nalule. Abantu abo oboogerako ki mu kulabawo? Mukyala Nalule Joanita mukyala mukozi, mukyala ayagaliza community. Actually ate tuboundinga nnyo naye the fact that ndi muvubuka naye muvubuka, ate amanyi ensonga eziruma abavubuka abakyala abadde ku ground n'abantu. Era emirundi egisinga buli wembeera e Kampala newaaba nga ali eno nga nina program zendabye, manyi omukubirako akasimu najja netuwaaya netukolera abantu. Era nze muwagira 100%, sirina buzibu era sikikweka kubanga ndabye nga activities ezzakola mu community zimpactinze abantu bangi. Toyanziza muganda wange Oscar Mutebi